Naam. Kakati mukatundu ketwanki nga Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi akatusem omuyizi eyava ettaki ngajja eburuswa ajja anoonya Imam Ibn Jazari okubeera nga akola ki, okubeera nga amusomako nga bwe twagamba mu katundu kaffe akasooka. Batu atuuka omuyizi oyo atuuka mu masijidi, abantu b'omu kitundu bamwewuunya baga nti ng'oli mupya. Omu ku batuuze kyava amukwata n'amutwala ewaka n'amugamba nti jangu nkutwale ewaka tufune ku kyokulya biki, n'amutwala n'akkiriza ne bagenda ne bafuna ku kyokulya. Kati aba muteekeddeawo ebyokulya n'amugamba naye nno omanyi muvubuka gwe nti simanyi ki, ekitundu kino kya Twakiya twakyazizza omumanyi. Allahu akbar. Omumanyi gwe twakyazizza nti simumanyi, twakyazizza Imam Ibn Jazari. Allah, essanyu eryali awo. Omuvubuka n'asituka, emmere yagireka awo n'asituka na wallahi sijja girya, soko ng'ontutte wa Imam Ibn Jazari. Wallahi gwe mbadde nnoonya, gwe mbadde nfa nga nvudde eri nenjija nga ntawaana kusiikana Imam Ibn Jazari. Sigenda kuoma ku mmere okuleka ng'okoze ki, okuleka ng'ondaze Imam Ibn Jazari. Namuga soko olindeko, kale lya enkya ku makya ngenda kutwala. Namuga wallahi ekiro ky'olwaleero ekiro ky'olwaleero kyolina okuntwala ndabe Imam Ibn Jazari oyo rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Era omusajja kyeyakola kyava akwata omuvubuka oyo, aba abavubuka okwagala irimu n'okwagala abamanyi, kyava amukwata n'amutwala ewa Imam Ibn Jazari. Era kigambibwa nti Imam Ibn Jazari yatuula mu katundu ako eka Twankiya paka omuvubuka oyo we yasoma Qur'ani n'akola ki, n'agimalako n'akola khatimu ye. Then Imam Ibn Jazari ne yeeyongerayo mu lugendo lwe owa ogenda ewa ne yeeyongerayo Imamu rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ogende wa ettaki. Bw'atuuka ettaki Bursa, waliwo kabaka. Ebiseera ebyo waliwo kabaka oyo yayagalanga nnyo abamanyi era yabakulembezanga, ayitibwa Sultani al-Uthmani Bayazidi. Uthmani oba Sultani al-Uthmani Bayazidi, Bayazidi oyo yayagalanga nnyo abamanyi era we yategeera nti Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi atuuse mu katundu yamutumya n'amusanyukira nnyo. Imam Ibn Jazari wallahi kyewuunyisa, yava gye yava Hijazi nga azze ettaki kusomesa bantu era nga tasuubirayo musaalo kubanga yajja kusomesa abantu abatalina ssente. Yajja tasuubirayo nti bagenda muwa omusaala gwonna oba okumuwa omukabala gwonna. Subhanallah. Yajjanga nniya ye kusomesa na kuweereza ddiini. Allahu akbar. Naye Imam Abayazid bwe yawulira nti Bayazid we yawulira nti waliwo omumanyazze Imam Ibn Jazari, kyava amutumya n'amugamba nti ozze kukola ki, nti nzize mu nsi muno kusomesa mpulidde nti waliwo abayizi abeetaagana. Wallahi n'amwaniriza nnyo, fa akramahu, n'amuwa ekitiibwa. Kigambibwa nti n'amuwa ennyumba wagenda okusula, n'amuwa ensolo ey'okutambulirako transport n'amuwa. Subhanallah. Ate n'atakomaawo n'amuwa n'omusaala gwa buli mwezi, n'amugamba nti buli mwezi ngenda kuwa omusaala. Ya subhanallah. Olaba omuntu yenna senga okola khidima y'eddiini eno n'oweereza eddiini eno ng'ogiweereza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, naawe akola ki, akuggulirawo. Nze neebuunya baqurra'i baffe, ensoma za Qur'ani, bano baqurra betujjako Qur'ani oba betwasomako Qur'ani, ensoma ze tugamba nti eno nsoma ya Hafs, eno nsoma yaani, eno nsoma yaani. Ekyabafuula ekyebbeeyi okubeera nga bamanyikwa n'essawa ya kakati nga we twogera ku Hafsi tugamba rahmatullahi alayhi, twogera ku Asim ila qiyami saa tugamba ensoma eyo ya Hafsi, ensoma eyo ya Shu'ba, ensoma eyo ya Warshi, riwayatu kadha kadha.
Imam Shatibi yagamba ensonga yabaviirako kubeera nga baatiikirira mu nsoma ezo n'okutuuka okubeera nga zitumibwa amannya gaabwe ng'era tujja kubogerako paka yaumul qiyama. Agamba nti takhayyaruhum nuqaduhum kulla bari'in walaysa ala qur'anihim mutaakkila. Ya subhanallah, basomesanga Qur'an ne bawangayo obudde baali ku Qur'ani nga si gye bakola ki, si gye balyako. Baweereza Allah ikhlasan, kuweereza Allah subhanahu wa ta'ala nakola ki, Allah n'abaggulirawo. Wa hakatha yambaghi, bwekityo bwe kisaanidde okubeera nga kifaanana. So Bayazidi n'abeera nga agamba Imam Ibn Jazari nti ogenda nakusookera ku baana bange okusomesa. Naga nti abaana bange baabo bw'ogenda okusooka okusomesa olyoke osomese n'abaki, n'abalala bonna. Era bwe gutyo bwe gwali rahmatullahi alayhi. N'ayingira mu kitundu ekyo ekya Bursa ettaki, n'abeera nga akola ki, n'abeera nga asomesa Qur'ani ebbanga ddeneko. Oluvannyuma thumma kanat alfitnatu at-taymuriyya, oluvannyuma wagwawo entalo. Abayazidi oyo Bayazidi n'abeera nga Taymuri oba gwe tuyita Taymurulink, n'abeera nga amulwanisa. Bwe yamulwanisa n'awangula. Bwe yawangula, kigambibwa nti omusajja oyo yali tayagala ate ye nnyo ddiini, yali tayagala nnyo ddiini. Era Sheikh Ayman Rushdi yanyumya n'agamba nti hafidhahullah, n'agamba nti omusajja oyo eyawangula oba Taymuri, omu ku basajja ayitibwa Juha. Aga nti Juha yaliyo nno musoma mwali musomyeko ku musajja ayitibwa Juha, alina obuntu obusesa. Naye yagamba nti Taymuri yayita Juha n'amubuuza nti Juha, tukimanyi bulungi nti omuntu yenna alina oluusi aba ne nickname, abeera n'erinnya epaatiike ly'oyinza okumuyita. Kaakati nze erinnya ki ly'oyinza okumpa? N'amugamba nti erinnya lye tuyinza okuwa na'udhu billah. Tuyinza kuwa linnya eriyitibwa na'udhu billah, tukwekingiriza nalyo ne twekingiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Okitegedde? Bw'atyo Juha bwe yagamba. Kitegeeza nti omusajja yali tayagala nnyo bintu byaki, yali tayagala nnyo bintu bya ddiini. Kati Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi nekimuleetera nti Taymuri yamuleetera okubeera nga amusindiikiriza n'amujja Bursa, n'abeera nga agenda ku bitundu mawara unnahari ebiri emabega g'omugga. N'abeeraawo mu kitundu ekyo Imaamu kyeyakola ki, eri baamugjayo Bursa ettaki olw'entalo ezaaliyo, n'agenda bimawara nahari, n'agenda ku bitundutundu ebyali emabbali g'omugga. N'abeera nga Imaamu Ibn Jazari ate naye yasomesaayo abantu yasomesezaayo abayizi bayitirivu nnyo. Wa wasala ila biladi Khurasan. Imaamu Ibn Jazari n'agenda mu bitundu bye Khurasan, era we yatuuka e Khurasani n'abeera nga naye asomesa abantu bangi nnyo nnyini ddala. Olaba engendo za Imaamu Ibn Jazari, akoze engendo mu kusoma ate kati ate ali mu ngendo ez'okuweereza irimu. Twaga nti muveeko mu bitundu bino mugende mukoleko daawa, abantu beeri bali bubi. Ffe tetwagala kuva mu bitundu bye tulimu, nti abajja tusinkana. Si bwe yali enkola y'abaatukulembera, baatambula ne babeera nga basomesa baweereza ummeenu. Thumma dakhala Asbahani. Imam Ibn Jazari n'agenda era ne mu Asbahani, wa qara alayhi jamaa, ne bamusomako bangi nnyo abantu bayitirivu. Thumma Shirazi. Oluvannyuma n'agenda e Shiraz mu mwaka gw'olunaana n'agenda e Shiraz, era ne bamusomako abantu bayitirivu nnyo. Thumma ba'da al-muddati allati qadaha fi Shirazi. Oluvannyuma lwa ebbanga epitirivu lye yamala mu katundu ake Shirazi ng'asomesa Qur'an, tawajjaha ila al-Busra. N'agenda e Basra, n'abeera nga agenda e Basra, naye nga yali ayagala okugenda e Basra, yali ayagala kugenda kola hijja.
obategereka yali ayagala genda kukola hijja naye aine byafuna mu lugendo olwo nga agenda okukola hijja jukira yali akuliridde mu myaka kigambibwa nti yafunako ku bantu abayagala okukola ki okumubba ng'ali Basra agenda mu lugendo lw'okukola hijja aleese nniya naye aba alina gy'atuuse ne baagala okubeera nga bakola ki min bani Laami abamu ku Bawarabu min bani Laami mu kika kya Laamu baayagala okubeera nga bamugwikiriza bamuggyeko ebintu bye wakadu yakutuluna bayagala n'okumutta Imaamu rahmatullahi alayhi naye oluvannyuma thumma tarakahu al-Arab Abawarabu abo oba ekibinja ekyo kyaba Bani Laam ne bamala ne bamuleka farajaa marratan ukhra n'akomawo omulundi omulala okubeera nga akola ki okubeera nga akola hijja era Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akola ki amuwa n'akola hijja n'agenda e Makka ne Madina oluvannyuma n'asigalayo kaakaseera e Makka ne Madina era nayo n'asomesezaayo abantu bayitirivu nnyo oba tegereka n'asomesezaayo abantu bayitirivu nnyo thumma rajaa ila Shirazi oluvannyuma nadda e Shirazi wa fiiha maat Shirazi awo bwe yafiira Shirazi bwe yakola ki bwe yafiira rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a naye nga yakola omulimu munene nnyo mu kubeera nga asomesa basheekhe be bamuwa olukusa okubeera nga asomesa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a basheekhe bayitirivu nnyo nga Abul Fada al-Hafiz ibn Kathir sahibu tafsir al-mashhur Imam Ibn Kathir y'omu ku basomesa ba Imam Ibn Jazari Imam Ibn Kathir mmanyi sahibu tafsir temuwulira nga tugamba nti tafsiri wa Imam Ibn Kathir Abul Fada Abul Fada al-Hafiz ibn Kathir obategereka bebamu ku bayizi baani ba Imam Ibn Jazari era yabeera nga amuwa olukusa okubeera nga akola ki awa fatwa Imam Ibn Kathir yawa Imam Ibn Jazari okubeera nga akola ki nga akola fatwa n'abalala nga Sheikh Diyauddin Sa'dillahi al-Qizwini nabeera nga naye yabeera nga amuwa olukusa ne basheikh abalala nga Sheikh al-Islam al-Bulqini naye n'abeera nga amuwa olukusa egimu ku mirimu gya Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi gye yakola Imam Ibn Jazari jalasa Ibn Jazari lil-iqra tahta qubbati an-nashri Imam Ibn Jazari yatuula nnyo n'asomesa nnyo Qur'ani emyaka miyitirivu nnyo mu katundu ke bayita qubbata an-nashri biljami'i al-Umawi bidamashqi sinini adida mu katundu ako oba mu kifo ekyo kye bayita qubbatu an-nashri bijami'i oba mu university ye Umawiya ya Umawiya Damashqi yatuulaawo n'asomesa nnyo Qur'ani emyaka miyitirivu nnyo era kigambibwa nti kanat maqamu al-kibaru al-ulama ekitundu ekyo oba ekifo ekyo qubbatu an-nashri Imam Ibn Jazari kye yasomesezaamu emyaka n'emyaka kyali ku bimu ku bifo by'abakukuutivu ennyo abanene mu bamanyi amakulu abamanyi ab'amaanyi ennyo byebifo bye batuulangamu nga bakola ki nga basomesa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a oluvannyuma wawuliya mashikhatu al-iqra'i al-kubra Allahu akbar oluvannyuma n'abeera ng'alondebwa ku kakiiko k'abasheikh abakulira okusomesa Qur'ani ey'ekitiibwa abategereka n'aweebwa emirimu mingi qadaa'u Shaami yaweebwako ku bufuzi nga ye judge w'Eshaami rahmatullahi alayhi n'aweebwako era n'obufuzi okubeera nga ye qadi wa Shiraz era Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yatandikawo ne Daru Tahfiz yatandikawo essomero erikwasa Qur'an Damashqi eyitibwa Darul Qur'an bidamashqi wa bishirazi Daru lil Qur'an yatandikawo Daru al Qur'an ng'ekwatibwa ng'essomero eryo likwasa Qur'an ekitiibwa n'abeera nga alibeeramu n'asomesa Qur'an mpitirivu nnyo mu basheekhe be basheekhe bangi nnyo bayitirivu nnyo be yasomako irimu tetusobola kubeera nga tubamalayo naye Damashqi abamu ku be yasomako irimu tuzze kutuboogerako yasoma ku khali jaddihi ayitibwa Muhammad ibn Ismaila oba ntegereka n'abeera nga amusomako era imaamu oyo n'akola ki
al-Khabbazi nabeera nga amuwa ijaza gwe yasokerako ddala okubeera nga amusomesa oba nga amukwasa Qur'ani ey'ekitiibwa oba ntegereka. Na oluvannyuma nasoma bashekhe babalala tubalaba Sheikh Abdul Wahhab bin Sallar ne Sheikh Ahmad bin Ibrahim at-Tahani, Sheikh Ahmad bin Rajab ne bashekhe abalala bayitirivu nnyo. Then bashekhe bali bawa Damashq. Then ne Misiri yabeera nga asomesa bashekhe yabeera nga asoma ku bashekhe bangi e Misiri omuli Abu Bakari Abdullah ibn al-Jundi, al-Allamatu Abu Abdullah Muhammad ibn al-Sa'igh, الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن البغدادي، الشيخ عبد الرحيم الأسواني أو الإسواني، الشيخ ضياء الدين سعد الله القزواني نبا الشيخ أبالا لبا يتلفونيو. ديني ني مكة مكة مدينة ني مكة نهي أبينا أنغا سما كو يالي خطيب أيتبوا أبي عبد الله محمد بن صالح يالي خطيب يالانغا إمام ومدينة نابالا لبا يتلفو بيسوماكو. أتم بايزبه Imam Ibn Jazari yabeera nga asomesa abayizi bayitirivu nabo tesobola kubeera nga tubamalayo. Abamu ku bo asookera ddala ye mutabani we, olaba yasomesa abantu bangi naye nga asookera ddala yeki mutabani we. Tusookere ku bantu baffe, tusooke okusomesa irimu abantu baffe. Abamu ku bayizi ba Imam Ibn Jazari abayatiikirira ennyo mutabani we ayitibwa Abu Bakari Ahmed ibn Muhammad ibn al-Jazari. Era oyo ayina ne sharhu ya manzumatul muqaddima naye sharhu eno ya manzuma yannyonnyola ekitontome kino ekyataatawe Imam Ibn Jazari. N'abalala abayitirivu nnyo ng'omuli Sheikh Mahmud ibn al-Husayn ibn Sulaiman al-Shirazi n'abasomesa abayitirivu n'abayizi bangi nnyo tetusobola kubeera nga tubamalayo. Imam Ibn Jazari beyabeera nga akola ki? Beyabeera nga asomesa ate nga banene nnyo mu umma eno olwaleero rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Amakulu kyetegeeza nti banene nnyo olwaleero tebaliiwo bayizi ba Imam Ibn Jazari baafa dda naye banene nnyo olwaleero amakulu irimu yaabwe yasigalawo n'essawa yakakati ekyakola ki? Ekyatugasa. Ebimu ku bitabo bye Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yakola musannafatihi kathira. Ebitabo bye yawandiika biyitirivu nnyo naye mu byo mu ekitabo kino ekya manzumatul muqaddima yabeera nga akituwandiikira n'atontoma mu irimu ya tajwid. Ebitabo nga at-tamhid fi ilmi tajwid, ekyo nno at-tamhid nakyo kiri mu irimu ya tajwid naye yakiwandiika nga akyali muto. Kifula mu kyo mulimu ebimu ku bintu Imam Ibn Jazari yennyini bwe yakola ate n'abijjawo nga naye yasooka n'abyogera mu mateeka ga tajwid, oluvannyuma n'akola ki? N'abijjawo ng'akuze amakulu ng'akuze mu irimu ng'atambudde mu basheekha abalabyeko. Naye kuba kino ekitabo kya tamhidi fi ilmi tajwid yakiwandiika alina emyaka 17. Kati bwe yajja nga yeeyongera asoma alina bingi bye yakola ki? Bye yajja ng'ajjamu. Then alina ekitabo ekya Durratul Mudiyya fi al-qira'ati thalatha al-mardiyya. Ekyo tukimanyi bulungi, yayogereramu ng'atontoma ensoma za Qur'ani essatu, ensoma ya Imam Abu Ja'far Yaqub ne Khalafu al-Ashiri oba al-Bazzar. Then n'abeera nga yawandiika ekitabo ekirala ekiyitibwa Tahbiri Taysiri. Yayongeramu ensoma za Qur'an ku ekyo ekitabo kya Imamu ad-Dani rahmatullahi alayhi Taysir. Naye Imam Ibn Jazari yayongeramu ensoma za Qur'an kuba Imam ad-Dani ye yawandiika ku nsoma za Qur'ani meka 7. Kati ye Imam Ibn Jazari nayongeramu ensoma endala meka 3 eziweza ensoma meka 10 eza Qur'ani ey'ekitiibwa. Then n'atuwandiikira ekitabo nga kyamaanyi era bye bimu ku bitabo nga bwe tumulaba nti banna hadithi bagamba nti waba ayagala hadithi yonna agenda mu Bukhari ne Muslim gyasookera. Naffe kati mu irimu ya Qur'an tugamba nti banna Qur'an bwaba ayagala ensoma yonna ya Qur'an agenda mu bitabo bino gyasookera yonna. Ekitabo kye yatuwandiikira Imam Ibn Jazari ekiyitibwa An-Nashru fi al-Qira'ati al-10. Yayogereramu ensoma za Qur'an zonna emmeka 10 n'abeera nga agaziwa mu zo.
then natuletera ekitabo ekya taqribu nashri nawandika ekitabo ekirala ekiyitibwa tayyibatu nashri fi lqiraati lashara. ati tayyiba kino Allah yayogereramu ensoma za Qur'ani 10 zetuyita sughura zetuyita ensoma za Qur'ani 10 zetuyita al-kubura amakulu. yayogera ensoma za Qur'ani 10 zetumanyi then nazongeramu amakuba amaki nazogererako amakuba amalala amayitirivu gatayogera mu kitabo kiri at-tahbiri taysir oba gatayogerera mu durra oba ne Imam Shatibi gatayogera mu manzumatu ash-Shatibiyya. Tayib, nawandika ekitabo ekirala ghayatu nihaya fi tabaqati al-qurra. kitabo ekyo ghayatu nihaya fi tabaqati al-qurra ngayogera ku basomi ba Qur'an omukomu paka ku kyasa kye rahmatullahi alayhi. kigambibwa muwalawe ayitibwa Salma naye yamwogeramu mu kitabo ekyo, naye yamwogerako Imam Ibn Jazari mu kitabo ekyo, mu kitabo kyaki ekya ghayatu nihaya fi tabaqati al-qurra. kitabo kirungi. then nawandika ekitabo ekiyitibwa Munjidil Muqari'in. Munjidil Muqari'in ekitabo ekyo yakiwandiika nga agezaako okubeera nga ataasa ensoma za Qur'ani essatu, kubanga ekyasa kye yawangaliramu ng'abantu balowooza nti ensoma za Qur'ani ziri meka, ziri 7. olw'ensonga nti Imamu Danizi yakola ki, zeeyogerako mu Taysiri. kati abantu ne balowooza nti oba ensoma za Qur'ani ziri 7 ne hadithi eno gye tutaategeera bulungi egamba nti Qur'ani yassibwa ala 7 ahrufi, ku nsoma za Qur'ani ku nnyukuta 7. abasinga balowooza nti ennyukuta 7 Qur'ani kwe yakkira ze nsoma 7. hadha khata wa jahl. ekitegera hadha eyo nsobi nakubanga tumanyi ensomi ogamba nti Qur'ani yakkira ku nnyukuta 7 tekitegeeza nsoma 7 abadan. kati abantu bayina entegeera eyo ne balowooza nti ensoma za Qur'ani ziri 7 zokka. Imam Ibn Jazari nawandika ekitabo ekyo ng'atulaga nti n'ensoma 3 nazo zeegatta ku nsoma ziri emmeka 7 era tewali njawulo. oba ntegereka. Imam rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, Allah nabeera nga amujjulula mu bulamu buno obwensi ku lunaku oba ku makya g'olunaku lw'ejjuma, ku makya g'olunaku lw'ejjuma mu nnaku z'omwezi 5 min Rabi'il Awwal, mwezi gwa Rabi'il Awwal mu mwaka 33 wa 800, mu mwaka gwa 833 mwaka gwa 833 Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yabeera nga ava mu bulamu buno obwensi era nabeera nga aziikibwa mu tahfizu ye, ku tahfizu ye gye yakola ekwasa Qur'an, era we yabeera nga akola ki, aziikibwa e-Shirazi. era abantu bangi nnyo babeera nga bamuwerekera nga bawerekera janaza ye rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. kiba kitegeeza nno nti Imam Ibn Jazari yawangaala emyaka 82, yawangaala emyaka 82, naye ng'emyaka gyonna egyo gye yawangaala yagiwangaala ng'anoonya ilimu na kubeera ng'asomesa Qur'an. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a.